Yes mukasi akantwolekede kyatweseewo olwaleero tugenda kwolekera programu enganzi weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abakyala b'omukwano Opushifa Nakawombe. Njagala wekanye. Okay, hi guys, come with me. Tulina abagole baffe. It's a couple banaatera okubeera abagole mu October. So, ngenda kubasinkana. Baagala omugole ayagala atuuke ku mukolo ng'ali mu kilos zayagala. So tulina omusala omubiri akoggemuko obudde buno alina kilo nyingi nnyo. So alina kilo zaaliko zaatayagala. Ayagala afulume ku mukolo nga looking pretty, alabika bulungi ng'ali in shape. Then alina ne pimples zimulemeddeko okumala ebbanga. So ayagala atuuke ku mukolo nga talina pimples mu face. Tonteekamu filter. Ndiko original to some filter wadde tonteekamu na bikala njagala nze nganze okitegedde. Sayagala tumukoleko then tumwambaze Kosh Fashions then ngena musinkana twogere mutwaleko ku Hypex Studios atandiko bookinga package yatekeyo sente mpola ku Hypex Studios awo ku Busabala Road najja nankumbi awo nga Cobbins Motel. Tuli mu kugenda ayogere n'aba Hypex amanye package ye then naffe amanye package y'okumukolako skin tumukoleko ku body shaping then ate n'okumwambaza n'okumuwa wigs ezinakola ku mukolo n'engoye z'ababuuza ba Metron basenga and everything. So come with me tugende naye nga kyekyo ka size kilo 6 from 105 to 65. Zino nno ze zimu ku ngoye eziddo manyi bw'osala omubiri otuuka ng'olina engoye nnyingi kuba ezaali zaakufunda zonna ezimu oba wazigaba obumu n'osigalayo kati bwe buno obumu ku bugoye bwe twasigaza. So this is me with my flat tummy. Come with me guys tugende naye ng'abagamba nti Shifa ate beki wano ebinyama tetuyina tewali sikyo. So mujje tugende maama mwangu client yakuba essimu come. Some places are simply where you stay, but some places are where you truly arrive. A space designed for comfort, where every detail welcomes you. A place where style meets warmth, and every moment feels effortless. The perfect journey is not only about where you go, it's about where you stay. Welcome to comfort, welcome to elegance, welcome to Bunga Comfy Homes. Now proudly listed on Airbnb, ready to welcome guests from around the world. For reservations and inquiries, contact us on +256 772 461 976 or +256 701 260 881 or +16 175 952 751. Bunga Comfy Homes. Your home away from home. Book your stay today. Yemikwano naye ngamba buulire tojja ng'oli mugole gwe n'ogamba nti Shifa omukolo bwa wiiki ejja n'ojja wiiki eno gwe mu wiiki emu oyagala tugobe embalabe ate nga ffe ekyaffe ekigoba embalabe kiri permanent kuzigobera ddala si kunyiriramu wiiki eno ate eddako zikomewo okitegedde. So kati tojja mukwano n'ogamba nti ate simanya nze omukolo gwa wiiki ejja njatereza kati skin mpozi jangu nga you can come ng'oyagala skin yesigale nga nnungi naye tolowooza nti ojja kulima mu nnaku 2 mb'ojja kufuna results. Kino kintu kyakugobera ddala mbalabe kugenda okitegeera. So kati at least ono omugole atuwaddemu space
Just tuli mugwa kumeka? Tuli mugwa kutaano omukolo gwa 10. Then omulala tulina wa January. That is good. Omuntu ebintu bitandike kati. N'oba omusajja tannagamba nti anaakuwasa tandika kati otereze sikini. Ojja tutereze emibiri osanga anaafuna ekinyegenyege. Ne waba tannabikunyegako mukwano. N'ekirala n'oba tukikoledde musajja, you do it for you. Si buli kye tukola abakyala ntulina bikolera abasajja. Nammwe abasajja balina embalabe nga zibafuukidde zike. Come. Mujje tuzijjanjaba abasajja nga mulina embalabe bannange. Kati bannange obeera otya nazo? As in how? Mujje tutereze skin ezo. Mujje twambale obuviiri obulungi obuli good. Obulungi ennyo obuviiri from Vietnam obuli bond straight. Mujje tukendeeze okutuka, tukendeeze ku nviiri. Nze okusinga nabagambye enviiri zennina ziba ready to wear, like ziri glueless, no need to install. Bwe kennyini okeefiirako n'okeeyambaliza. Ntero bibalaga ku live TikTok awo ntero baako n'embalaga engeri gye mukozesaamu ebintu byaffe byonna and everything. Ba packages za kusala weight mujje. Naye nga package mbajjukiza package y'owe kilo 13, 10, 15 kasita oba ng'otuuka 10. Oli mu 98, oli mu 9 and above. Package ya mwate si yowe meka. Anyway, si yowate kuba wali abayera 6 nga yayagala kufuuka 5. N'obayo 7 nga yagala kufuuka 6. N'obawo we8 like kisinzira omuntu awo meneka eggizo yagala okusala. Naye nga don't forget nti aba Hypex Studios batukubira ebifaananyi ebirungi ennyo ddala n'okukwata emikolo. Yes, omuntu omala okunyirira ate tukuteereka ab'ebifaananyi abasufu ennyo ddala. Bakwata omukolo gwo kwegamba nga naawe kyekyo. Kati ate ne mbagamba nti bwe tumala emikolo, yes, obanga olina omwagalwawo tuwummulirako awo ku Bunga Comfy Homes. Mu biseera bye eby'eddembe tugendako awo ne turestinga. It's a home away from home where you just pack your few clothings ng'ogenda. Toweetikka masepiki, toweetikka buliri, toweetikka zi washing machine, toweetikka bakozi. N'abakozi bakulabirira babaayo, abasikali abagula zigeeti go buli kimu. Ng'omuntu olirakisinga ng'ofunako ka peace of mind. Nabagambye tuli kusinkana client waffe. Yeah. Kwegamba it's gonna be a long day. Tuyansooka tulabaawo mutunuulire mudabe skin kiki twetaaga, mulabe ku size tuli kilo mmeka twagala kukoma mu mmeka, then mulabaawo tugenda ku ngoye. So tugenda awo ku Hypex Studios twefunze package kubanga tulina okwanjula kukyala kwanjula mbaga. Kati byonna tutandise bukyali, you know. So tugenda awo ku Hypex Studios nawo tulonde package yaffe gye twetaaga. Of course era bagenda buuza ffe nti decoration tugenda awo ku decoration ow'omulembe awo cake, yes, buli kimu. Otherwise all in all tuli mu kugenda ku nsonga za ku organizinga, like we are going omanyi kye bayita event planning. Kye tugendako tulabaawo ba ushers ki bagenda okozesa, ba culture troupe aba culture bagenda zina amazina abo disco kyegenda okuba aboogezi okitegeera. By the way mubateekewo mu comment section bemumanya abalungi abo musobola oteekawo ne mugamba nti aboogezi ono kwe tutava, decoration ono kwe tutava, bwe bityo. So mutandike okuteekawo naye nga ekya skin ne weight loss beekuteera shifa okwambala ebifaananyi Hypex Studios ew'okuwummulirako after mikolo ku Bunga Comfy Homes. Hey, menya kindeke ki. So come with me mujje tugende. Omanyi bane nalimbula kubanga n'omusipi gw'emmotoka teguntuuka guno. Mukimanyi nti bannange gye mbali abantu lako abamu guno omusipi nga tegukyantuuka ng'omusirikale ankwata tie your seat belt nga mugamba hawo. Yes, ebizibu bingi ebiri mu kuyingira kilo 10 ekyo si kyangu. Kilo 10 okimanyi ate naawe wali mu 8 toli safe kubanga eddakiika sigamba gwe naawe nvaako goyina ssente oyagala bya bwereere.
anti bano ekinaana bw'obeera mu kinaana era jangu osaleko dde mu nsanvu awo 7-6 tewaba wabi naye mmwe sipiidi gy'okozesa okuva mu kinaana lwakwa mmwe abamu mundabye mu bunene mwe mwantandika ndi munene naye mubuuze abantandika nga ndika small slender nga ndi mutini kyova olaba abasinga mwafubanga okunkonvinsinga shifa tojja ssala mwe wammwe yonna gye babazaala muli banene ku sayidi zombi nga nze ate neerabako nti ndi mutono ng'ate ne lwe nagejja natandika mpola kiro ne zeeyongera n'ensooka mbonaabona n'abalina gundi ebibi ebitakola ne mbonaabona n'abalina products enfu nga tezikolako wadde naye bannange n'enzuula eno ebulaaya mu nsi ezo ze tutambulira eyo n'enzuula ekituufu kati olwo n'abamanyi okugamba shifa oba natural olina omubiri oba oguyina ojja kuddayo ate nga nategeera ekyokukola gw'osoma ogwa tusoma kuyita tusoma kuyita gw'osoma ogwa so mujje tugende so muyije tugende naye nga I think tekijja bokka abagole bange bateeka oba mu kamera it will depend kubanga bannanga balogokawo kuno bangi saagala abagole bange bateeka ku media tujja bateekayo after wali ku mikolo tyoge tubalage before how the journey was results wezaali mpaka ku end but ng'emikolo gimaze kuggwa kyetujja okukola but wano nga tuli mu nteekateeka ebintu bizibu ebintu bizibu mikwano tetujja enewe tuyinza obatuukako ne bagamba kiri okeka mbatuukeko tulabe nja bagamba naye nga nammwe mubimanyi jas wantu babanga bazibyewo ngaera bwe twogedde tebakinkola banaye tebakikola okugamba mbu biki nange Diversion Hypex Studios kura ebifaananyi eby'omulembe ne videography we tutava so katwala abagole tusookere ku Hypex tuve ku Hypex tujja gendako ku Hosh Fashions tulabe tumale okuselectinga tudiscussinge buli kiyenna abantu abali organized banyumirwa kati ababa ogenda otuuka banyumirwa omukolo gwabwe so owa January jangu n'oba wa next year n'oba obulayo omwaka jangu tutandike ne bwe giba gibulayo ebiri tutandike otuuke ng'oli healthy you're in shape and all that come we start because bagambye tuyise toto esooka then tubasange ku toto ey'okubiri this is the first toto ne PA tomanyi kwata time yegwe buzibu kuba kati appointment you're like 40 minutes late wawandiika gundi programming enfu sawa bagamba 7 wateekako 8 kozi wano jasi wetwakola eri surprise oba we wano wetwapa eya buli obwana
Banaye mujje tusale emibiri. Banaye mujje tusale. By the way, abakooye, some people cannot everyone dino sala. Some people are so comfortable in their siwulira. Hey. Anti nze nange nanoonya we natuukira owanika ne we nafunira ebituufu. Ate twadde tusazeewo twesirikire tweyagalire mu saizi yaffe n'ebituufu bye twazudde naye abaagala obbayamba actually it's not even compulsory for only those who are really fed up of being unhealthy. We call it ekyokusala omubiri keeping healthy if you wanna keep healthy. Actually tekirina ku kyakusala mubiri kwokka but bw'oba okoye those extra fats ng'okoye amasava mayitirivu ennyo weewano just call him. Yeno tote ey'okubiri bannaye simanyi nakuma leta iPhone. Huh? We are 1 hour late. Toto yeyo olaba emmotoka epakinze. Ndaba eno epakinze mu maaso oba it's the car. Hello? Yeyo. Yes, banaye mujje tugende. Nga ne kati jasi oganya oyigira mwene mmotoka onayigira nga maze gula Benz oba Range Rover oba ogenda yigira mu yiyo. Toyina yigira mweno oyina yigira mweriwa. Aya tomera domanyi bantu bameka abayigidde mwene mmotoka bena hiring nga nembawo emirimu mbu ba driver naye ne bakakasiza mweno. Ne bakakasiza mweno redde bambi yarwana dentalo yakalabuka dda. Ne jasa gundi jukira Isaac ye guno omwaka mu vacation agenda kuyiga mmotoka. Aiba ne era jasi gwe toli wa kuyiga. Ng'oba mu maaso awo nga nvuga. Wayigira mu Kimulole? Kati wayiga eyayiga naye mbadde nda kukuwa otutuuse ku Hypec. Abagole obalabye jasi omukyala agenda nnyuma. Tunantera owetaawo anti mune oluguudo lwammwe wamu muyimiriramu abali kukola mulimu ebimotoka bino ebinene kati muba waliwo ebali mu kukola oyimiriramu but we are almost I think in like 5 minutes. Gwe tulina okukweza amajjaani mu ekitende slimming products ze oluva eno ku biro oli owa delivery waffe abitwale oba tukubire omuntu agire. So nyongero bajjukiza lwaki sibawo ate baphotographer abakabi nembawa connection nga sinava wano babayise Hypec Studios obasanga awo najja nankumpi niya Cobbins Motel Busabala Road. Ye enamba zaabwe ez'essimu basange ku +256 754 19 24 34 oba basange ku +256 789 34 38 02 for editing video editing and shooting covering all functions like wedding, birthday parties, introduction, corporate parties, etc, meeting, conferences zonna bazikola. Nobo oyina gwenga just oyina meetings zo zokola nengo oyagala zibeere covered. Bobo oyina housewarming oyingira nnyumba yo byonna babikolako mikwano
beekwate babayise Hypex Studio. Jjukira luli we twayita wano yali birthday yange obijjukira kozi gwe yagamba mbonyumira okuba mbinnya banna wayina stress bana yawe twalina stress jasomanyi lwaki mbuuza ku bantu buli budde n'enfuba obbabuuza tomanyi lwaki tubuuza ku bantu ngaawo awo tuwetedde nogamba balamusiza bassebo balamusiza bannyabo olaba woba towababuuza n'ofuna obuzibu tugenze n'ogwa mu mwala kati okomawo n'obabuuza nomaano bagamba munsindikeko oba ogenda bawa ssente kati mukwana esente za applyinga wamu n'empisa bitambula bibiri tebagamba anti ojja kutoba nnyo mu kuzifulumya naye nga ne booziwa bye bakukolera tebabikozesa one love kati just would you prefer nkuwa essente nga bwe nkutulugunya nga bwe nkuyisa bubi kuba nkuwa ssente but when you apply both gaba ssente n'empisa ng'oyina okitege gwe tolinayo omulimu gw'osobolekanga ssente nnyingi naye nga bakuyisa bubi oba ogubeerako ekikulu ssente ogubeerako ekikulu ssente kati njize itsokerero Isaac sayininga lwabyogedde ofa ssente akali oba kyenkuyisa obubi kimala era okutegeerako era kulwawo kwata wali wamma Hypex Studios abo bonoza baparking wali wabweru awo bane tuse ku Hypex Studios come with me nabagambye ora privacy y'abagole. Joyce, how are you? Fine. Ora privacy y'abagole tetugenda babalaga, but anyway if they're interested tugenda babalaga, it's okay, it will depend, but tuse ku Hypex. Oh my God, banange, we are done. First meeting y'abagole bange kati mbatwala ku cakes neto kwata abagole bateekamu tubatwala ku cakes wano kamale kubirowa omu kubaddiko tumanya abalungi naye tumuwa appointment tuva ku Hypex Studios. By the way, it was great. Bagole basi Hajat, salamu alaikum my love. Alaikum salam. Kati nakava mu meeting n'abagole bange nembalagako kuwaakawo naye mbadde nkusaba because sagala lwawo, they are just deciding everything now. Mbadde nkusaba bovencha mu yidi kuba ffe tubadde na willing okunoonyezayo kati bovencha mu yidi osobola okuvuga nojja side za wano buziga noyita ku express from home before nga tonagenda ku mirimo mirala ku Lwokuna during morning hours kale nga bogamba nti tonagenda kukola mu kibuga nosookere eno ne tufunako ka meeting ku Kabira Country Club wano ebuziga anja kulagirira, it's okay kuba kale wemba wadde nga ndaba kitwanguyira chitwangu. Of course nojja mpaka ku Munyonyo round about almost oba otuuse kati you confirm the time kufe naye ffe weetuli gwe manya from that time obudde bonna ku makya weetuli ate nabo bali around that place. That's why nonzaawo nga ndaba wajja twangu kati Hajati gwe bw'osimbula eyo bbiri bakale bayisatu nnya towandisusenga nnya kale my dear kati tukikole
ojje tubalagira awo nabagaye buli kimu ojja banyonyola obawe ne ideas to selecting we confirm because they have a meeting on Sunday where they are going to kusanga bannaabwe finalizing everything. Yeah. Kuba n'abebifaananyi bwe tubamaze they have confirmed n'ebisigadde byonna. Kuba ngenda kukubira. Kale dear, thank you. It's no Kosancha after kulokuna. Yes dear. Yeah. Kale mukwano kati kambagambe tukonfaminze appointment eyo. Kale mukwano neyanziza nnyonyabo neyanziza. Kale mukwano. Salamu alaikum. Walaikum salaam wa rahmatullahi. Okay. That is done. Just noting appointment eyo. Negiteekeko ssaawa 3. Okitegedde? Yes. Giseeko 3. Yanya but giteekeko 3. Okitegedde? Kambagambe Hajati ssaawa 4 tuli naye. Anaakwata bambi ng'avuga. Kamba hello. Wanyoko. Yes, Hajati akonfaminze. Agambye ye oluve waka asimbula ku 2 agenda kujja we mugambye wano tugambye Buziga ku ssaawa 4. Ssaawa 4. Yes sebo. Ssaawa 4 Kosancha kulokuna. Tuli awo. Yes sebo. Kale nja kujjanya kwa roboti. Kale mukwano. Kale mbere bulungi. Kale neyanziza. Kale bambi naye bwotyo. Okay. Tagala nze kunneeyanza nga sinnakola. Msinde gyenziruka ku ssimu. Walo jasoma time wenjagalya ninga kati client yanneeyanze. Maze okukola to the fullest. Out ya client ne ugamba ne bwanneeyanza awe batuweera tip n'ogiryanga ewooma. Nolabanga jasa ajagala. Naye nga mikwano muline updates but mbajjukiza nti abagala keeping in shape and even if you want to be healthy. By the way bino n'okwerinda si buti oyinza okuba tonnagejja kusukka naye ng'olaba ogenderera ng'oyagala okiwone like weetaase okubeera n'ago amasavu amangi ate ng'abamu mu keeping healthy tuwoneddemu ebirwadde bye twali tumanyi tebiliwona mbu balina kumala birongoosa tetukyabirabako like netuwonera eyo. So if you really love yourself as in nga weeyagala tusange ku 0702562157 0782101569 bambi mbajjukiza twambaza abagole studios kuba ebifaananyi tuzirina cakes ennungi diko omulungi guno omugolo by the way nyina okubalaga nja balaga buli kimu results at the end mutereke video male mugaye shifa be bali abagole watugamba kati mubitereke so I will show you nawe mumanyi muna ebintu sibyangu sikati but I will so temwerabira ebifaananyi ebirungi bikola kinene ku mukolo kubanga ze ziba memories osigaza n'olabako diko omulungi kikulu nnyo bane diko omubyatte engoye diko omubyatte ebifaananyi. Hey, kakati mukwano mujje tukikwasaganye mbagala nnyo nze Nakawombe Shifa Hope. Come to my inbox 0702562157 0782101569 mbagala nnyo. I love you so much. Yeah, mujje tukipinge in shape. Ngozi jase ebimu kunze lwaki nayagala okusala biki kwambala ki kwambala ku t-shirt z'omwagalwa wange ne saati ze okwambala ku t-shirt z'omwagalwa wange ne saati ze nga size tematchinga nga tezintuuka ng'engoye z'omwagalwa wange tezintuuka nga ngenza omulabako oba nga tulina we tuli oba you know mugenzi oba ku holiday like ozuukuse weesaze essaati yo kola oterezeka ku mirimu ofumbe kyayi ng'engoye muloza zintuuka ate nga like oyagala kuwa ku jacket oba jampa empewo ekuli bubi talina bwakutaasa mpewo kubanga tezimutuuka. It feels good ng'oli wali weesaze ekikumba ky'omwami wo bannange nze nga kati ate nze wambala nga ate zennene babiyize kati batandise okwambala ku bisaati by'abaami baabwe
bannange ekyo ekintu kirungi n'okola emirimu n'omutegekera breakfast nga weesaze ekisaati kye kyokka tolina kyoteereddemu kirala bannaye mukigezeeko abatakikola keero yambale ku ngoye ze era abajja kweyogeza naye omukazi ono kyayagaza engoye zange olumu nno bwajja azitwala atwala obusaati bwange ne t-shirt kumbe bannaye n'oba oli waka nga toli mu byaffe kuba ffe tukyadeetinga we are not tetunagenda wali we mumanja naye nga tunaatera naye era ne bw'oba gy'oli mmwe we mumanja nze wenzija very soon ne bw'oba oli eyo era ne bw'oba wagendayo dda ng'oli mu maka mukwano kya olw'olumu oyambale ku ngoye ezo ez'omwami wo kirungi beera ng'ogenda kuddukako okukola ku exercise kubuuka ku mugu oba mwepenemu ffe waka twepenamu weesale sweater panti ye oba baziyita boxer andize ezo obwo obugundi bwo obwo obupale bwo obw'omunda obwo bw'ayambala nange kirungi it feels good baagala nnyo I sign out mujje tunyumye twekole ebyabalungi tweyagale self love nabagambye ono shifa omupya owa new curriculum atamutegeera si lutalo ojja mutegeera naye abamutegeera ate abalabako shifa 2021 bo bagamba kati shifa yoyo omutuufu gwe tumanyi bo they are terribly surprised kati bano abasanze shifa owa depression ey'ekyawa ekijja kijje ndya kyensanze enkola byenjagala abasanze oyo shifa owa depression kati mulaba muli lost mugamba who is this nebyenjogera temubitegeera kumbe tuli ku new curriculum mweraba eno shifa stock ompya obadde oli mu kulaba weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one nina abagerekawo mukwano hope shifa nakawombe tusisinkane nate